anziriza abaana bw'aba tabanziriza anviire ku nnyumba. Awunikiriza abantu ye Annette Nalunkuuma bw'alangidde nnyina Nasoloma Gadalena ku kkooti e Masaka nga bano batuuze ku kyalo Mutukula ekisangibwa mu ggombolola y'e Kakuuto e Rakai. Nze nakulaba omusajja oyo gwe nayagala ate gwe n'omwagala ennyo okusinga nze muwalawo kiba kitegeeza ki? Ogwa ku ludda lwa muwalawo atayagala mazima oba odda ku ludda lwa muko ali ku street esobola okukuza abaana bano n'obasomesa. Kino kidiridde Nalunkuuma okufuna obutakkaanya ne Pasa Kisonge Richard nga bw'ava ku nnyumba mama wa Nalunkuuma gye yabaguza ne bagimuggyako n'abaana be. Anwanyisa okunzijjako abaana n'okunzijjako ennyumba yange eno gy'olaba nga ye kennyini yali anzibye ne muyitira abantu ne tukuŋŋaana n'agonda endagaano n'agiggyayo n'agimpa era n'agisayininga nako. Njogera mazima nze nabaguza nga mukaali n'okutwalako omuzigo gumu ogw'ennyumba ne Nalunkuuma n'okutwalako omuzigo gumu. Era Nalunkuuma n'agala emizigo gyombi nga zamaze okwawukana naki. Nalunkuuma ategeezezza nti bamugoba mu nnyumba ne bamulekera akazigo kamu nga ne bw'aba ayagala kweyamba agenda mu nsiko. Era nze gw'olaba wano siina tooyi gye neeyambisa olw'omukyalo oyo okwagala okunyumisa. Kati weeyamba wa? Nze ku nsiko. Nalunkuuma ategeezezza nti yalaba biri bityo kwe kwekubira omulanga ku kkooti e Masaka eyalagira okukwatibwa kwa Ssekisonge avunaanibwa omusango gw'okumugoba mu nnyumba n'okumuggyako abaana. Omulamuzi Mary Ikipit ali mu mitambo gy'okulira omusango guno asazeewo abaana okugenda ne nnyaabwe ng'amateeka bwe galagira kuba tebannaweza myaka gimuvaako. Naye okusinziira ku bintu byateeka mu baana mbadde nsaba banzirize abaana abo nange mbeeko kyenkola ng'omusajja. Abaana wakati mu maziga bagaanye okugenda ne nnyaabwe nga bagamba nti baagala kitaabwe ekyetedde Nalunkuuma okuva mu mbeera n'alangira nnyina nga bwe yamubbako omusajja we wamu n'okusiiga abaana b'ekitambo. Maama wange anzaala okukuta ne bba wange kituufu beeyagala. N'agamba nti nze namuyita emabega ne ntwala bbaawe Mukama amuwe kyatasinga kwagala. Wa maama? Maama wa Nalunkuuma asambaza ebimwogeddwako muwala we n'ategeeza nti ekyasibya mukoddomi we si baana wabula nnyumba gye yabaguza. Kati ensonga enkulu yadde mulese mu kkooti ya poloti bino eby'abaana ataddewo biki biteeke. Ennyumba yange nagyeguliranga nze era ne maama wange ali ku sayidi y'omusajja yanteerako omukono. Kati ate sitegera omusajja nga ennyumba ye yagigula. Ku ky'okuggyako Nalunkuuma abaana Nasola agambye nti kyava ku bulagajjavu bwa muwala we eyalimu okubalabirira. Ye nnyaawe yamanyi kyeyakola abaana be teyabawa keya kubanga bba abaana basinga n'okwagala ze jjajjaabwe okusinga nnyaabwe akola ki abazaala. Maama wange essaawa zino yafuukidde ddala mujja wange kusinza ku kyandaze mu kkooti n'abantu kye balabye. Ate nze nabamuganye bwe mbamuwadde abatudde abaana be baganye lwa mpisa mbi. Ssekisonge oluyimbuddwa mu kaduukulu oluvannyuma lw'okukkaanya n'ebisaliddwawo omulamuzi ategeezezza nti ekyamwawukanya ne mukyala we yalaba ng'omukyala atandise okukola olukojjokojjo olw'okumuwambako ennyumba ye. Nalunkuuma yagezaako okubba enju yange nendeeta obusungu ne twawukana naye nga situyombye. Kati bwe twayawukana buli mwaka abadde ampaabira era mukutta ekyama y'ensonga lwaki nayawukana n'omusajja nga sijja kusobola mawano. Haruna Mugerwa yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV1. Yanzizza nnyo neyanzeege. Kale sebo.